Mukama yebazibwe maama. Tubuze. Yugira ngiyo munyobo cyane mu ati. Njya church y'abantu. Omuntu watabatizibwa mulundi gwakubiri taliyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. We mubadde oyagala maama? Yes. Amina. Wensuula obulokole ebisoomooza bingi byendabye okukola okusuula awo neŋŋamba naye mu buto bayibuli egamba nti obwemenya osobola okuyingira mu bwakabaka waki bwa Katonda. Nengenda mu kyaki nekukambira nenenya buto nkwerenya obuto nesigala era ngasigala nkwereza nga wensaba nga wenumizibwa nga wensaba. Naye Mukama aliwulira esaala zange n'esaala za buli musumba yenna akuteeka okunsabira. Mukama Katonda saala zaffe zikola era nakati mpulira nga nina amaanyi era ntambula nkozeeko n'olwaleero emirimu gyange situuyanye sikabye maanyi yadde nga mpulirako olubuto lwo olukyalimu obulu naye nina okukkiriza nti nalwo ngenda nkola kugenda era ngenda awonyezebwa mu linnya lya Yesu. Amina. Kana bakoolye ng'ozanyisa Katonda ng'ogamba ndi mulokole n'ate siri mulokole. Emigo za Katonda weeziri weeziba zikukuba. Bannange ng'ogirabyeko zirabe n'emagombe ntuseeyo. Yebaza Mukama. Mukama yakoze ekisa mulamu bwe kuyesa engalo ez'abaggulu balekaba nga wamulabako nga bamuleeta bwe bamuleeta nga waliwo mu saavisi eyo ye abamuleeta baliwa wemuli jangu jangu otunyonyole ono leyaliwo bebamukubamuleeta waliwo mubeezi jangu musooke mugi kweseko sipiidi gaba musumba ebyo olya luli yaliwo ebintu bitabusaga bwayi ate tondenkwe kati abaliwo abamulabako nammwe mujje otubulire bwe mwamulaba nga gwe waliwo mu saavisi eyo kwamujjangusebo brazi wamulabako yali mu mbeera ki nga okutambula takyasobola bulungi nga bamukwatirira. Kati bw'omulaba ng'atambula bwatyo kikyolowooza nga ggwe? Nomukulaba kwange ndowooza nga yawona naye kale ng'akyalimu ng'akamusombu akatono. Bwotyo bw'olaba? Yes. Haleluya. Kati gwe okusinziira ku wamulaba ne ku bizibu byo by'olina mu bulamu bwo olaba ebizibu by'olina n'ebyo biriwo ebyali ebinene. Ebibyo ebyali ebinene. Kati nekkiriza Mukama naawe agenda kulokola mu bibyo mu linnya erya Yesu. Eyamuleeta aliwa bwe bajja abandi bakwatira ejje jangu sisita jangu kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama oyina amaanyi
Haleluya, Yesu oyina amaanyi. Sista Mukama yeebazibwe. Ogeze n'oyambala nnyange ezo obadde omuzi. Oli otya maama? Omulwadde ali atya? Atuuka ekiro n'asesema. Mukwatireko omukyala akazindaala. Akazindaala ako bwe kabeeramu obanda opya kazitowa. Wamma tubuulire. Omulwadde okuva ku lunaku lwe yasabibwa ku lunaku lwa Sande okutuuka leero ali atya? Gwe nga gwe kuba amuleeta. Yatereeramu. Atuuka ekiro n'asesema. Tetumanyi obuzibu buvaawa. Oba obuzibu buva kusesema. Mweraliikirira ayinza osesema na. Haleluya, biringa byakuseka. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye omukyala ono nze namusanga atudde wali nga tasobola yadde okuyimirira nga n'okwekyusa kiraga ali mulumi mu kaseera akasabira abalwadde baleeta muleete. N'asabirwa Mukama n'akola ebyekisa. Twagenda ova ssebo mu saavisi ng'alina n'aganyumya atuula n'ebyokunywa n'anywa. N'atumya n'ebyokunywa. Yesu omulungi yeebazibwe. Tukkiriza nti n'akasesema Mukama agenda munoonyeza ddala. Mwesige Mukama kubanga yasiga. Brother naye wabula yes.